Okamera okusabira omukisa n'ettiimu yo. Era ddala kino kye bakugambe vidiyo zenaba kukolebwa kitegeera bulungi. Kidde kutegeerekeka. Tojjukira nti wasaba Katonda ng'oli mu kkomera n'omusaba emmotoka. Yakuwaamu kagaali. Yampa mmotoka. Amafuta gano tugaawudde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda abakuume gye mutambulira, abateekeko ekisa. Emyoyo gyammwe agikomyewo, ennyimba ze zonna muziyimbe 10 ku kinnaakyo mu linnya erya Yesu, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Leeta n'emikolo gyo, Katonda akuwe ssente ezirikodinga ennyimba. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana Omutukuvu, Katonda abakole bulungi nga mumaneja olaga omukisa. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana Omutukuvu, Katonda abakole bulungi, ebirooto byomwe abituukirize. Mugole emikono tubasabire. Fukire ddala abaana ba church mu linnya lya Mukama Yesu. Tubasabire Katonda abaggyemu abasajja ab'amaanyi. Eno vidiyo efulumenga ng'abantu beewuunyanga balaba enviiri zammwe mwazitereeza, buli kimu kyatereera nga muli mu church eri Pastor Sarajjangambye ejjadde okufumba. Muyingire ekkanisa mu linnya erya Yesu. Buli kye baabakola kyonna ekibadde kibasiraanya tukisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Tubalangiryako okutera okufuuka abantu balamu, abasajja n'abakazi ab'amaanyi mu ggwanga, n'abalala babalabireko bakyuke mu linnya lya Yesu. Amina. Tomusituka nze mbankusiba. Konsituka bwotyo todda mabega. Konsituka bwotyo todda mabega. Konsituka bwotyo todda mabega.